emizimbo gifaanana gitya okusobola okuddamu controlling government nga basinzira mu kibuga ekikulu eky'eggwanga. Era bano bagambye nti emyezi gibadde 16 gye bagenze maaso n'okubeera nti badduka mu kibuga Khartoum nga bannamagye kubanga emmundu yali nnene. Ne bagamba naffe mutusaasira ekintu kyatutabukako nga tuteekwa okubeera nti tuddamu okweseetinga kubanga olutalo lwajja tetulwetegekedde civil war. Kati bagamba twagala kuddayo oluvannyuma lw'emyezi 18 mu kibuga Khartoum waakiri by October babe nga bazzeemu okubeera nti bakontrolinga eggwanga nga basinzira mu kibuga ekyo. Munnamagye bamuyita Malik Agar, ono deputy chairperson of a sovereign council, kwosana lieutenant general Shamsi Al-Din Khabashi bagenze maaso n'okubeera nti batuukako mu kitundu ekyo ekya Khartoum. Khabashi ye deputy commander ow'amagye g'eggwanga erya Sudan yatuuseyo okusobola okwaseesinga embeera era n'agamba basobola okubeera nti munnange baddayo newankubadde ng'olugendo terugenda kubeera lwangu okuddamu okuzimba eggwanga eryonooneddwa okutuuka ku level kweriri ng'eggwanga erya Sudan. Jjukira bano okugambye nti baali bagenda ku Port Sudan nga gye basinzira okubeera nti bakolera emirimu era gye babadde balina control ennene. Kakati bagenze ne basupervisinga restoration eya essential services egenda kubeera etya okwengejinga ne ba civilian kw'ossa n'amagye g'eggwanga erya Sudan okulaba nti ebintu bitambulira wamu oba batambulira wamu ku ndowooza n'enjagala y'eggwanga. Okusinziira ku statement bano gye bafulumizza bagambye wabaddewo highest level assessment of conditions in the war town capital of Khartoum. Gavumenti ng'eyongera pulaani ez'okubeera nti munnange ekomawo abangi batandise n'okugibanja nti twagala bwe mukomawo tetuddamu kubeera n'abannamagye nga bakulembera kuba tumanyi kyekitegeeza. Twagala ffe tubeere nti mututegekera akalulu k'abantu ba bulijjo bagende maaso n'okubeera nti balonda baleete omukulembeze nga be bamulinako control. Naye baaba abantu ba bulijjo batuuka kudduka mu ggwanga lyabwe kugenda mawanga malala, bangi bayise mu kubonaabona okw'amaanyi, bangi basobezeddwako bannamagye, bangi bazadde obwana nga bwa bannamagye tebamanyi na gye bali ne bagamba nno kati eggwanga twagala libeere mu control yaffe nga bannansi b'eggwanga erya Sudan. Gavumenti nkugambye nti ku Port Sudan webadde esinziira conflict babakwata unaware nga tebamanyi bigenda mu maaso. Kakati focus ennene bagamba bagenda kugiteeka ko essential services sookeziddeko mazzi, masannyalaze, ebizimbe biddemu bitereezebwe, endabirwamu ziddizibwemu, enguudo ez'enjawulo ziddemu zikolebwe. Ejjukira enguudo nnyingi zaakubba ebikompola zajjamu ebinnya zaayonooneka beemu kwe bagenda okusooka okubeera nti munnange batereeza mu ngeri y'okuddamu okutereeza eggwanga eryo lyeyagalibwemu bannansi baalyo. Era bano babaddeko ne discussion ne governor ow'ekibuga ekya Khartoum amanyiddwa nga Ahmed Osman Hamza ne bamubuuza ki ekyetaagisa n'abagamba tusobola okubeera ntitutereeza but tebigenda kubeera byangu. Mu katundu akamanyiddwa nga Karari we bagenze maaso n'okubeera nti munnange batuula okwogerezeganya okulaba ssente mmeka ezeetaagisa bagende maaso n'okubeera nti bakikola eggwanga liddemu litambule. Governor yagambye nti emu ku beetaaga okutereeza water stations ezagenda maaso n'okubeera nti zoonoonebwa ekyo kye balina okutandikirako. Bw'atyo n'agamba nti main roads nazo bagende maaso n'okubeera nti bazikola. Ekisookera ddala debris ebifunfugu eby'ebizimbe bingi byagwa mu nguudo paka kati tebiggyibwangawo nga bw'obeera n'emmotoka tokyasobola ku accessinga main roads mu kibuga ekyo ekya Khartoum. Enguudo zonna zijjudde ebifunfugu, zaakubwa ebikompola, zimu zaayonoonekera ddala. N'enkuba yagenda maaso n'okubeera nti etonya mu bitundu ebimu, yagenda maaso n'okubeera nti eyongera okwonoona kuba n'emyalo egy'enjawulo gyali gyagenda maaso n'okubeera nti gizibikiramu ebifunfugu eby'enjawulo eby'ebizimbe ebyali bimaze okubeera nti munnange bikubwa. Ekirala bagambye baagala kutunuulira nnyo ekyokukomyawo the return of displaced civilians. Abantu ba bulijjo abagenda maaso n'okubeera nti badduka ekibuga ekya Khartoum babeere nti basobola okudda booperating ebizinesi zaabwe bulungi nga bo badiiringa n'abayeekera abali mu bitundu eby'Darfur n'ebitundu ebyetooloddewo babeere nti batereeza eggwanga eryo bannansi bakomewo beeyagale. Ekirala
ng'obudde ku kyokutereeza amazzi balina okutereeza amasannyalaze kw'ossa ne security ebyokwerinda by'ekibuga Khartoum babe nga bayekera tebakyasobola kati ku accessinga kibuga ekyo oba kujja kukola bikolwa byakko ku bannansi b'eggwanga eryo abanaaba bakomyewo nga bakola emirimu. Agaro era yayongeddeko n'agamba nti ebimu ku ebyo bagenda okubeera nti munnange era basimbako essira repairs zigenda okubeera nti zikolebwa ne ku mayumba g'abantu ge banaaba basobodde okubeera nti baddaabiriza kuba amayumba mangi gaakubwa teri gw'ogenda kuvunaana abantu tebajja kuvunaana gavumenti ne gavumenti tejja kuvunaana bantu kubanga bo tebaakiriimu. Kitegeeza nti gavumenti erina okwetikka eddimu eddene erya reconstruction then bwe banaavaawo bajja kuyingira kye bayita reconciliation okuddamu okwanaganya abantu ba bulijjo ne gavumenti ey'abannamagye eya Abdel Fattah al-Burhan babeere nti munnange bamukkiriza ng'omukulembeze ow'ekiseera banaamala omukkiriza ng'omukulembeze ow'ekiseera then bajja kulaba ebyakaluuvu ebinaabeera nga bamaze okubeera nti bagenda mu reconciliation oba okutabagana. Ku nsonga ya military and security assessment bano baavuddeyo Deputy Army Commander Kabashi n'agamba ono general ne bajjeno banne bagenda kutuula baasesinge military and security situation on the ground betegereze tusobola okubeera nti tufugira wano nga tugambye okudda amagye gaffe gayina obusobozi okubeera nti gakuuma ekibuga kino ne tukinyweza bayekera ne batakiddamu byonna kati bye batunuulira. Ekirala enguudo zigenda kubeera nti ziddaabirizibwa zitya tutandikirawa tukomawa mugenda maaso n'okubeera nti tukola enguudo ezo so kati golo yaabwe yakudda mu kibuga Khartoum before omwezi ogw'ekkumi emirimu giddemu gitambule then n'abantu ba bulijjo abaali baafuluma eggwanga then n'abo abali mu ggwanga nga badde baava mu capital city bagende maaso n'okubeera nti bakomawo kubanga kati giweze emyezi ena nga gavumenti ey'eggwanga erya Sudan ekontrolinga ekibuga ekyo kya Khartoum mu kugezaako okubeera nti ezza embeera mu nteeko. Njagala kutwalako munda mu ggwanga erya Nigeria tutegeere ebikwekwete byakoleddwa amagye ga Nigeria mwe baanunulidde abantu ba bulijjo abawera 76 basobodde okubajja mu mikono egy'abamukwata mundu. Naye nga sinna kutwala eyo kkiriza nsooke nkuwa omulimu guno gwe wenna omuwala oba omulenzi ng'oli eyo omulimu guguno oli wakati w'emyaka 20 n'okudda waggulu nga oyagala okukola obwa kitunzi emirimu weegiri mu bwangu ddala ng'osobola okumatiza omuntu n'agula ewaliyo eyo abantu nga waba atunda ssimu ne bweba teriimu lyanda ng'ogigula tugamba naye ono kati amumatizza atya okugula essimu etaliimu lyanda ne charging system nga tekola ate n'akugamba nti tebikola naye ate n'abigula oli naye n'agigula just giteekamu gumu kitundu eryanda lya mutwalo kakati ne charging system bajja giteeramu 1500 sigwe gumu ekitundu essimu yo yennyini ebisigadde byonna bikola bulungi oli n'amaliza nga agiguze kati gwe kitunzi gwe twagala gwe twagala guno omulimu weeguli bagenda kubeera nti bagukuwa.